Ekibuuzo era nange nja kifuadde omwami ono abasimba mu automotive. Muzze mugamba nti mugaba pikipiki mu bivula ebyenjawulo. Ku Kyasuna Bay mwagaba piki nejjamu ABCD wiyanga wiya. Eno yo eya Coopy enaaba etya ekyo kimu. Coopy, this goes to you. Ekigambo ky'enviiri kino eno kyakuleetera ebizibu bingi nga ggwe omuyimbi n'omukyaki ne bagoba bintu bingi ne bibaawo. So surprise gy'olinayo eri nga ffe abavubuka kubanga weetuse ekifaananyi kinene nnyo okubanga kyagobya mu kyaki n'okiremezaako nga ggwe surprise kyeriwo ng'ovudde ku gospel artist abagenda okukyalirako. Tusuubireyo bawiyanga wiya abawatayo. Yeah. Thank you very much. I think we'll start with Simba Automotive. Neyanziza nnyo ekibuuzo ky'obuuzizza. Embeera ebaddewo mu bivulu ebyo tubadde n'okusoomoozebwa n'abantu bennyini be tuba tugenda okugabira pikipiki. Naye oluvannyuma lw'okulaba ebyo byonna ne tukisalira amagezi. Omwami nga bw'agambye nti egenda kubeera tulo, egenda kubeeraawo. Kitegeeza nti tugenda kuyita abantu abaana bayitiddwa balonde akalulu nga buli omu alaba ennamba egenda kusomebwa ey'essimu oba erinnya ligenda kusomebwa nga buli omu alaba. Omuntu oyo ow'omukisa asomebwe aveeyo ajje akwasibwe pikipiki ye. Amina. Sebo mukulu bawiyanga wiya bonna bagenda kubeerayo. Njagala okwongereza ku bakulu ba Simba. Omanyi bagamba experience is the best teacher. Okusoomoozebwa kwe bafunye mu bivulu ebirala kwe bakulowoozezaako ne tufuna solution bwet. Nti buli muntu agenda okujja mu kivulu agenda kugula ticket. Ticket yo bw'oba oyingira wali ku gate basigazaako akati akatundu akaliko ennamba nti ticket yo yabadde namba 42 bidibidi budu baba. Kati ebyo obwo bwe bagenda okussa wali mu kagundi bacanga 1212 omuntu omukulu alondemu akanamba nga ffenna tulaba basome nti omukulu yono. Kati ticket yo wali oba nayo ng'eraga namba 44 ng'ojja wali. Ndoza kiri very plain and very clear, tekijja kubaamu buvuyo. Twebaza Mukama olw'ekyo. Omukulu kyayogeddeko eky'enviiri ekyo simanyi ngeri yakyogerako nnyo. Nebaza Mukama olw'abasumba bonna nti ebintu ebimu enjiri tuyiga nga bwe tukula. Amiina. So nebaza nti edda kyali nga kizibu nnyo naye nebaza Mukama nti abasumba bonna kati ndowooza eyo level bagivaako. Badda ku level saga hawana engeri kino kiyinza okuleeta obuzibu kankirekerawo. Nebaza Mukama nti abasumba bonna batwaniriza era ne batukkiriza. Abakulu wali baŋŋamba komaawo. Amiina. As I said earlier, we are going to secure this event before, during, and after. The plans that we have, I cannot divulge them out here because of what we need to keep away from the public. But we're going to secure you before, during, and after the event. Muluganda mbadde gamba nti nga police tugenda okuwa obukuumi concert eno nga tenatandika ngegenda mu maaso then after ngewedde. So plans endala tujja zirabireyo n'aba colleagues ab'omu security. Thank you. Yimba Uganda abantu beebuuza lwaki Yimba Uganda. Yimba Uganda kibiina kya bwannakyewa nga kiyigiriza kite empowering kiwa amaanyi abavubuka okuyita mu kubayigiriza ebyemikono. Amiina. Basobole okufuna skills, basobole okutondawo emirimu oba okufuna emirimu. Abannamawulire mujja kufuna akakiso okukebera at the end. Tusomesa ebyokutunga, tusomesa ebyenviiri, tusomesa ebya music. Tusettinga up farms Jinja mu Wairaka tufuna omuvubuka ne tumuwa embuzi 5 ne tumuzimbira akayumba ne tumuwa n'akagaali akasomba omuddo. Embuzi bwe zizaala
ne tuziwa addako mu line. Projects zino zonna zetukola tuzikola nti community ebanga taking ownership. Ekivulu kino kiteekeddwawo nti sente zigenda ovaamu. Mukama yatuwa ekyamagero obujulizi buwanvu abananfuna obulungi nja kubawa. N'atufunira ettaka eka nga 2 ekayunga ekifo bakiyita Kakooge ku River Nile. Amina. Eyo gye tugenda okuzimba essomero lino. Essomero lino tugenda dizimba tugatteko projects endala nyingi, carpentry, metal worker, kuzimba, plumbing, electricals. Egenda kubanga a university eya vocational skills. Ekivulu kino lwaki tetwakitumye fundraising concert. Abantu batya nnyo ebintu by'oku fundraising. Amina. Nesi njagala Mukama abagumya bawa amaanyi muleme bitya. Naye ife nga bwe tuli nti twatandika yimba Uganda mu 2013. Amina. Nze nkimanyi Mukama ampadde omukisa. Ekyo kyo tekiriiko kuwakana oba kwebuusabuusa olw'omulimu gwenkola wano. Amina. Era nzikiriza nti ne abakulu bano bonna okujja on board Mukama ndozobedde akuba pass asobole okuggusa kiri. So okuddamu ekibuuzo kyo sente zigenda ovaamu zigenda tandika kuzimba yimba Uganda. So omuyimbi tukkiriza nti by ssaawa 5:15 ajja kuba ayimba oluyimba lwe. Actually ajja kuba amaze okuyimba oluyimba lwe olusembayo. Ekyaba international act nze ndi muyimbi abaddewo for a long time. Nina emikwano mingi nnyo okuva mu nsi zonna. Amazima matuufu mulinde surprise. Tusagala kwogera nnyo kyagundi. Kati kwa international naye ekivulu twalanze Coopy Blay nga tusagala ojjo tuba ekyanganye n'obbalanga kutukawo mu batu bangi. So ekyo then ekisembyeyo yes ekivulu kino nga mutumanyi nti wadde ffe tuli ba gospel artist tulina mikwano gyaffe mirungi emingi gitali gospel artist. Tulina mikwano gyaffe mingi abalokose ne batandika okuyimba gospel music nga bavudde mu nsi. Ekyo tekyandisobose singa tubadde tetulina nkolagana nnungi n'abayimbi bansi. So ne kwolwo olunaku nga bulijjo sagala engeri gy'okibuziza olinga agamba kwolwo kigenda osooka. Ne kwolwo olunaku abayimbi bangi bagenda kubeerawo, bagenda kujja bawulire ku njiri. So tukkiriza Mukama nga bw'anaaba asazeewo. Tomanya tuyinza ovaawo nga waliwo nga baabo abaatudde. Amen. Wako music industry than in parliament. Yerabira chachi. But twabadde twogeramu Kojjo nze naawe somewhere twabadde yali muyimbi kyoyo ba takyali muyimbi kati president wa kibiina kya NUP twabadde twogera ngambye nti no tickets zino ezimu ez'ekivvulu wazitutteko mu makanisa ag'enjawulo era gye tuzitundidde ng'ogyeko kuba tugenda zitundira ku MTN and other platforms Quicket n'ebirala wangambye ziriko mu makyaki. How do you downplay church politics whereby tuli mu era nti abasumba bano batandise okola kingdoms ezaawo nti abasumba abasabire wa pastor gundi tebakolagana na musumba asabire wa pastor gundi. You get it? Nti okay wena church do front inze but above all eri abantu abatakiriza muye. You get it? But they would believe in Coopy Blay on a concert whereby there's a lot of church politics nowadays. People are fearing pastors more than they even fear God. I'm not lying. I don't know how I've done that, of course, for quite some time because you've been there for a long time. Personally, we've been friends for quite a long time. Then but in your generation here, there's a lot of moral decay when it comes to one, the artists, and two, the fans of the artists. And it's sorry Musudani, but I know Muyimbi. So many people believe he's indisciplined. So many, not me, but so many. Mamule seligase etago kopa
because I'm not looking at your negative vibe. I'm looking to your positivity about you. Have you nurtured any artists for the next generation so that they take on the mantle? Mujje mulese okulaba nga buli kimu kisigala kigenda bulungi. My name is Brian. Webale nnyo anko ebibuuzo by'obuuziza birungi nnyo. Kantandike ne ekya church politics. Ekyo nyina engeri gye nkinnyonnyola nti ekituyisa abakristaayo kubanga tugoberera Kristo. Buli muntu agamba oba ayatula nti agoberera Kristo tulina mutwala nga wa Luganda kubanga ekitugatta tuli bakristaayo. Amina. Ebyabasumba okweyawulamu we kyenyinza okulabula abantu olaba nga omusumba wo apointinga ku ye mu kifo ky'okulagirira ogenda eri Kristo, awo otandika okwebuuzaabuuzaamu. Naye ekyabasumba obutakwatagana na buli muntu nga tukyalina guno omubiri tukyali boonoonyi. Amina. Kyokola batwetaaga Kristo. So ebyo bibaawo nti abantu bakola ki? Abantu bayinza obutakwatagana wamu n'awamu, naye ife tetubirivinga. Amina. Kyokola tukikola nti tugezaako kulaba nga buli wamu tutuukawo. Waliwo nganze mu bukristaayo bwange nga waliwo church emu ng'erina doctrine, nze nganze doctrine ye ejigiriza gyesitakkirizaamu gye ndaba ng'ekontana ne Bible. Kati ekkanisa ng'ezo Bible egamba nti gwe alowooza nti ayimiridde weekuuma oleme okugwa. Ekiŋŋaano genda mu kkanisa eyo kubanga mba saagala nange kugwa, nyinza ogendayo doctrine ye n'enkwata. Okiraba? Naye nga ekibi kiri nti waliwo abantu ababa eyo ekkanisa nga bo tebamanyi nti doctrine ki nkyamu. Kyova laba twebaza Mukama nti music gwe tuyimba asala ensalo. Ajja genda gye babadde batamusuubira omuntu awulire era atunule mu Bible amanye nti enjiri gye bambuulira wano si ntuufu. So naye nga twagala okutukolagana na buli makanisa era tiketi twazitadde mu makanisa mangi ag'enjawulo. Amiina. Ekibuuzo ekyokubiri ekya discipline, Bible egamba fe munnyo fe kitangaala ky'ensi. Amiina. Nga gospel artist olina okuteekawo enjawulo. Abantu baba balina okulaba ekitubisiza ekivulu kino action talk nti obulokole bwaffe bulina okuba nga bweyogerera nga tetusoose bwogerera. Omuntu bwakulaba engeri gy'oweeyisaamu n'abantu asobola okukkiriza nti eddala oyo mulokole, oba omala sooka kwewozaako nakugjayo ID nakulaga nti oli musumba, abantu bategeere nti ddala oli mulokole. Enjiri gyetukkiriza Bible egamba nti okukkiriza kwaffe kubeera nnyo mu bikolwa. So ekya discipline njagala okwebaza Mukama for gospel artists tugezezaako, naye jjukira kiri nti naffe tukyali bantu era tumala ne tukola ki? Tusobya. Ekyenjawulo ekiriwo kuffe nti a gospel artist bw'amanya nti akoze ensobi, ekituufu ekirina okukolebwa kwetonda. Omuntu bwe weetwala nti oli waggulu nnyo gwe tokola nsobi, ago gaba malala, bye byago bya Setaani mu ggulu, bye byamukuba tteke. Omuntu yenna what I believe n'ab'ensi abamu bakikola, bw'omanya nti okoze ensobi just say sorry, weetonde oleme kubuza abalala, kubanga bw'odifendinga ensobi yo obanga ali mu kkubira Setaani pass oba oli mu kkuza kibi. Ekibi buli gy'okoma okiyira amazzi, bwe kikula kituuka naawe wennyini ne kikulya. Amiina. So njagala okwebaza all gospel artists nti tugezezzaako okuteekawo at least good resemblance. Ekyokumentalinga abaana nga backyard, tukola ebintu bingi ebyenjawulo. Tulina lwakisereka manager n'akyogereza. Kulu webale nnyo Bambi. Gundiyo eri very right. Kati obuzibu buli webuti. Coopy nga gospel artist, my music is copyrighted. Kati ekyo I have nothing. Sina ngeri gye nza kikolamu. Are you doing live, semi-live or
No, we are doing live. So awo muyina lack nti bwembanga as long as you mulaga live music yetali copyrighted. Naye bosayo video no saako oluyimbo luli copyrighted. Munnaye nange gye baku striking asibaayo kati kampe n'omukulu naye adde. So we're actually doing live. So I don't think there will be a problem as long as you don't put the copyright copies. So you just make sure you record the live sets only. That's what you can upload.